Nzaliwo. Nzaliwo. Wotunuulira history ya Lwasa eyo gw'oyinza okuvayo n'ogamba nze ndiwo. Oyo omwabeere mu nnamba ye. Omuntu gw'odeetinga kikulu nnyo. Mulimu abantu Faruku nga ye atya okuswala. Tulibangayo basajja baweeredde baana bawala mpaka ku university omuwala n'amuyiwa n'agamba ebyo nze mbivuddeko. Tulabangayo omuntu agenda ku buko n'abanja ebintu byawe yanjulamu omukazi. Tobirabangako? Nabirabako. Gwe mbuli omukazi muyite ntya atazaala atafumba abadde atandika system gaswana mu ntebe. Lwasa yali musajja wa kitiibwa kankubulireko nze mama wange abeera Bulenga. Nze nakula oba akabanga akayiseewo akanene nawuliranga boogera ku Lwasa oyo nti alina abakyala babiri. Nakiwuliranga buwulizi sirishuwa nga mpulira bagamba nti omukyalo omwe ali Bulenga omulala ali Masaka nga Lwasa avuga emmotoka ye eriko ekigambo Lwasa oba oluusi ekigambo tekiriiko naye nga ffenna tumuwa ekitiibwa. Nga tumuwa ekitiibwa simanyi kiki kyamubagula kutuuka ku sseryo lyalimu naye nga yali wa kitiibwa. Agenda Obutambi muswaza sagala aswale aveeko kukala. Desire Luzinda ebifaananyi bye byafuluma bambi nga si yakyeyagalidde naye byakola ki ne bifuluma. Bwe byamaliriza okufuluma n'afulumya vidiyo ey'ekitone ekiraga nti ayizi oba mwabirabye mwe mumanyi. Vidiyo eno okufuluma nti nina ekitone tukiyita showbiz. Ewayitawo akabanga Desire n'alokoka. Naye juzi aba ali mu kuyimba oluyimba olw'okusinza ku kyaki eyo bagiyita Faneru n'atulika n'akaaba. N'agamba nti yamaze emyaka mingi ng'akaaba buli kiro. Embeera yamusukkako naye nga ye yayimba nina ekitone. Njagala okutegeeza abantu ffenna showbiz ne relevance akoma mu maaso ga kamera eno gye ntuddemu. Kubanga abo wakka ssente abapangisiza n'amayumba kali imagine senga n'alina amayumba gagula agawedde n'akuteekamu naye olw'okubanga abapangisiza. Naye naawe n'ogenda bonange yampangisiza yantongozza yakutongozza weya. Beba abantu obutaswala. Faruku omuntu ataswala ng'akola ekintu ekitwaliramu bazadde bo nga tabatidde oyo nno omugenda nga mpola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna wonna owangale okubeera ng'otulaba yenze Sakozi Faruku. Kakati ndi wano ne Priscila Namayanja. Okitegeera otya? Abeerawo ye. Aba waali okubeera nga tutemaatema ensonga nga bwe zigenda mu maaso. Kati olwaleero nsonga za Butambi. Okitegeera naawe osobola obeera victim. Nange nsobola obeera victim naawe gy'oli. Naddala mu abali mu light, abali mu kamera. Ndi muyimbi nzanya bizannyo simanyi biki katugenda tegeera ensibuko y'ebintu bino. Ebigendererwa by'ebintu bino kiki? Manya, sente, blackmail, fame, following, biki lakini ani bijja bitya bafunirawa era kyekibireeta. Okitegeera Priscila yaliko victim w'ekintu. Okitegeera kuba naye aludde mu mawulire yaliko victim w'ekintu. Nani badde victim w'ekintu naye kumala yali ayagezaako kukikola Katonda teyamuganya. Katonda teyamuganya. Nandibadde victim naye yali agezaako okukikola Katonda teyamuganya. So ndine Priscila Namayanja ye waali Priscila waliwo omusajja omu yankubidde essimu nangamba Priscila ayagala bbuza abakazi baffe biki byayogera soko kiddemu akyo tutandike. Sina mukazi n'omu gwe mbuza abakazi b'e Uganda ebintu by'oyogera otandise okyankalanya. Nange nakyankalana. Nange nakyankalana. Nange nakyankalana. Jatukole. Kiki ng'obuzaabuza odde eno odde eri obadde kyotidde ate nti yaki naye wakyankalana no wanditeredde ne tukola tolina kyongamba. Sajja baŋŋambye obuzaabuza ojjagala buzaabuza bakazi baabwe be baaleka eno. Sina gwe mbuzaabuza nabadde njogerera
abakyala bituufu bye baagala naye nga tebasobola byatula. Abantu bangi nnyo baŋŋamba mpulira bakozesa ekigambo ky'oluzungu nti assertive. Nze ndi assertive. Oli ki? Nze simanyi kukwekerera wemba nina kye ndowooza. Neti concentrating nga tukole Priscilla onemesezza okukola. Njagala kumanya signs and symptoms of depression. Signs ate ani alina depression? Ani alina depression? Lwasa alina depression? Signs and symptoms of depression. Zetugendako? Priscilla waited. Everyone feels sad or overwhelmed sometimes. Depression is a chronic feeling of emptiness, sadness, or inability to feel pleasure that may appear to happen for no clear reason. Okay. Tugenda ku signs and symptoms. Signs and symptoms of depression. Symptoms: a depressed mood, reduced interest, loss of sexual desire, changes in appetite, unintentional weight loss, sleeping, agitation, slowed movement, fatigue, feelings of worthlessness or guilt, difficult thinking, recurrent thoughts of death. Tujagenda mu feelingness of worthlessness. Okay, soka buyanjule. Tutandise dda. Kola introduction gwe fala. Twatandise dda. Twatandise dda. Tetunaba kutandika. Tugende? Tugende. Mbalamusiza mwenna baganda baffe, mwenna abatulaba, kakati tuyingiddewo. Obadde manyi tetunatandika? Tetunatandika. Ndina Priscila Namayanja. Priscila Namayanja bamuyita uncensored. Okitegeera akuba ku nnyama, akuba ku mutwe. Kakati ye ayogera abakyala ebyabalema okwogera abakazi ng'oli eyo oba omukyala oli eyo ebintu ebikutiisatiisa okwogera. Priscila waali akunnyonnyola ebintu nga tawemula nga takola ki naye nga akunnyonnyola butereevu. Straight to the point. Bwe kiri? Yes, sebo. Weyanjule. Balamusiza bassebo ne bannyabo. Nze Namayanja Priscila. Nkola wano ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga kampuni yaffe eyitibwa Capital Radio. Wensinziira okukola nze nkola ku side ey'Oluganda eyitibwa Beat FM. Waliwo omukyala lecturer ku UCU awo yaŋŋambye nti UCU eno yaffe y'emukono. Y'emukono. Yaŋŋambye nti abasajja lwaki batya nnyo abakyala bansomyeko banneekolera akasente. Lwaki abasajja balina fiya? Ngolowooza kiki? Ngwa mutuluba eryo. Ngwa mutuluba eryo lyayogeddeko. Batya? Kituufu. Kiki kyekitutiisa? Kati ensonga nnyinza obutazimalaayo mukadde kano. Naye ekitiisa omusajja ono fe abakazi abasomyeko ninayoko kalimulimu akatonotono leero ate wekivjaffe abatabeera n'abazadde baffe nga tulina ewaffe. Olina amakaago. Nyinza n'okubanga mpangisa ekyo saagala kikulembeze Faruku oli ne wabanga apangisa nga asasula rent we. Katugende ku kisookerwako nti oli apangisa asasula rent we. Kituufu basoboka. Omukyala abeera straight n'akugamba nti nkola mu organization bweti mpangisa najeera nasoma nina diploma oba nina certificate oba degree. Kati omusajja ono n'afuna inferiority complex mu bwongo bwe n'alowooza nti ono wasoboledde okusasula rent w'emitwalo 7 oba 8 oba 5 ku mulimu gwe nga ndowooza baleka bamuwaayoko n'akakadde akamu ekitundu anaasoboka ono ye aba akulabanga gwe alina byonna naye ng'ate si kituufu. Era nkubiriza abasajja abo bonna abalina chance okulaba abakyala bafaanana bwe batyo. Omukyalo oyo woba omutegede yeyandisinze n'obulungi. Aliwa? Ono eyeekolera. Bankulira gondi nze CEO wa Vision Group. Yes. CEO wa MTN. Kubanga omukyalo ono oba nange tuluba eryo mwengwa ntegeera haso y'obulamu. Yes. Ntegeera haso y'obulamu. Faruku ndi mwangu wa kuteesa naawe. Wemba abasomye temuteeseka nammwe. Tuteesa wabanga akwagala. Tuteesa wabanga akwagala. Abasajja. Era lekera okwesuluba omukyala afaanana bw'atyo nti HR nti CEO nti alina bizinensi ye ya saluuni kubanga gye bali bangi abaana bambi abeekolera. Ng'omukwano gumusumbuye
lwa status abakyala webali abo webali nga ayagala okubeera n'omuntu we naye nga omutya olw'okuba avuga emmotoka ennene omutya olw'okuba nga yazimba apartments abawala bangi abato myaka 28 nga balina apartments tebaliiwo webali omutya olw'okuba akola mu UN olw'okuba alina omulimu ogw'amaanyi naye njagala omanye nti omwana ow'obuwala ono asobola okwebeezaawo mu bulamu ate ali selective alina choice wasalawo n'agamba nti ayagala gwe Farouk kituufu aba ayagala gwe era buli kyayogera nga kyakusetolinga aba akimiininga oyo gosanza alina zi bizinesi kituufu era wojja n'omunyumiza nti okimanyi leero akasente kabuze tugenda kukola tutya mwangu wa kugattawo ezize mutambuze waabanga akwagala nensaba ku saidi yaffe ey'abakyala abali mu ttuluba eryo nayiga oba nayize nti abasajja katonda mmwe naddala b'omu Africa katonda yabakola nga mwagala nnyo okusinga abakyala naddala mu byenfuna omusajja yenna naddala nga muddugavu ali intimidated naddala ng'omusinga mu byenfuna gwe omukyala aba awulira bubi alaba ng'ogenda muyisaamu amaaso olaba ng'ojja mumumanyiira naye mbadde nsaba gwe omukyala aligwa mu ttuluba eryo bw'omwana ow'obuwala katonda waakuwa omusajja gw'osinga tokikulembeza nnyo mu bigambo Faruku gwe tokimanyi nti nkola mu UN gwe tokimanyi nti ebyo mbisobola kituufu abakyala ebigambo ebyo bitera okutuyitako ne bikusimatuka mu kamwanga nange mwendi naye kyetaaga okukontrolinga kubanga gye tulaga embeera egenda kufaanana bwetyo emirimu naddala egiri corporate gikulembeza nnyo abakyala oba abaana abawala ate abakyala ennaku zino mbu balina ssente empitirivu ago ge mazima abakyala tebalina ssente empitirivu naye bakozi nnyo okusinga abasajja tebanyooma mirimu abakyala kati mufuga mwabansomyeko mufuga kimu bibiri diguri zange owoza diguri temufumba mmere temukola mirimu temukola ki owoza CEO simanyi nkomyewo nkoye mmwe abantu nasoma simanyi bankola muzi office muli bazibu nyonyola waawo abasajja ba Afrika oba tubategeera bubi kangende ku kitundu kino ekyokufuga okufuga kuno mukozesa ekigambo kikyamu buli mukyala yenna oba yasoma oba teyasoma ayina ebbuba ku mwami we mwekyemuyita okufuga lwakuba nti abakyala bano baneekoledde bo baba so aggressive mu mukwano nti ebigambo byayogera byokka bizinensi ze ne properties ziba zikutiisatiisa gwe n'okiyita kukufuga nyonyola abasajja bategeere ekintu ekyo bwekyo kiri naye ng'abakyala bonna ajuliza nnyo byalina n'ofuna fiya ate bambi tutera okuba n'obuzibu n'okulangira okwo tulina okukukomya juzi wano eno sasasula school fees omwana gwe wali okola ki renti samusasula gwe wali okola ki tulangira mukko nakyo mbadde nja kusaba tukikomye naye kati wali eri woobadde ogamba emirimu gyawakati tugikola nsaba abaagalwa baffe batutegeere temuwala buliri temukola ki buli kimu n'ogamba era mbuna fe abafumba abasajja kati bebafumba Uganda kakati simanyi kati Faruku nze mbadde nsaba omukwano guno gwakutegeeregana kati nze ngenda kwewerako example abantu Faruku nze nnyonyuka saa 2 ez'ekiro amazima gennyini nze Monday to Friday wakantuuka saawa 4 ez'ekiro kati omuntu nga nze obadde oyagala ntuuke saawa 4 ez'ekiro ngwe muntamu emmere tugire ku 6 kitegeeza nze naawe omwagalwa wange tuba tulina okukkaanya tufuneyo omukozi owawaka kubanga oyinza okwesanga nga gwe onyuka saa 12 oyinza obutayagala kujja kunnindako wano ku mulimu n'ogamba konsookeyo waka nange nja kukola kinja kujja kuba tuyinza okwesanga nga ffenna tukozesebwa nga gwe omwagalwa wange olina kampani mwokolera nga ate nange nina kampani mwenkolera kati ekyo kiba kyantegeeregana naye gwe omukyala ali mu ttuluba ng'eryange osobola okufunayo olunaku lumu mu wiiki olw'omukaaga ng'olwo oba olw'essande n'ofumba ku mmere ebyawaka n'obitwala njagala tugende ku kyobutambi obutambi buno
buno bunude simaye sex tape simaye biki kye kireeta obutambi ng'oli munnamawulire ate nawe oli mu kamera anytime tetumanya kuba nawuliddeyo awooninga teri awooninga naye ekireetera akatambi kwe kukeekwata akatambi ekikaleetera kiva mu kufuna kirowoozo nti twekwata akatambi oba twekubye bifaananyi nga tuli bwereere kyekireetera akatambi okubeerawo yes bututuukako butya njagala tunnyonnyole baani abasaasaanya obutambi buno era kyekireetera ebintu bino tunnyonnyole eggwanga. Obutambi buno busaasaana mu ngeri za njawulo. Kansooke ntandike ne tuluba erisooka. Akatambi okukeekwata kaviira ddala mu mukwano tuluba erisooka nga patiizi zembi mukaanyiza nti twekwate mukkawo ku katambi. Musobola okukkaanya ne mukeekwata. Oba omwagalwa wasobola okukakukwata nga takugambye omusajja oba omukazi. Oba akatambi kasobola okukwatibwa nga muli mu mukwano nga temubeera mwenna. Omukwano ogwewala nga temusula mu nnyumba y'emu. Nti Faruku oyinza okubeera nga obeera mpigi. Nga nze mbeera Kireka. Nonkubira essimu nonteeka ku video call. Ne kugamba Faruku mbadde nnaaba. Naye mbagenda onaabe nga wenkulaba kubanga jjukira oli mwagalwa wange. Mu process eyo no recordinga weyubanga option eyo weriyo ku recordinga simanyi oba weeri. Ne mubaamu noona akugamba baby send me nkubira ku bbeere. Nkubira ku kino. Webali abo? Bakubira ku bbeere. N'omuweereza olwokubanga omwagala. Nakyo mwekiri. Kati ne mutuuka ekiseera ne mutabuka olw'obusungu n'asaasaanya. Mubaamu n'omuntu omulala nga teyandiyagadde kasaasaanya. Naye bambi ng'essimu ye yabbiddwa. Bano aba unlocking amasimu mbu balyoke bagatunde n'akasangamu n'agamba gwe jangu olabe ne bakeweerezaawo ne katuuka mu public. Ne mubaamu n'empalana eziri ku muntu victim. Omuntu asobola okuba nga aliko empalana. So nga bambi asangiddwa nga n'akatambi ke weekali. Naye abalina empalana ezo ne bafuna access kuko mu ngeri y'okukasasulira ne bakafuna. Omuntu akulinako empalana Faruku akola kyonna olumwe. Akola kyonna olumwe. Waakiri akutega omusajja omugagga. Oba akutega omusajja nga ye ssente yaziteekamu. Oba otegedde kyenkugamba nti osobola okuntega masembe ono nga talina ssente. Naye n'omuwa obukadde bwabiri masembe ajja nkwane abunnyononereko era akankwate. Ekyo kisoboka. Katambi. Ekyo kisobokera ddala. Omuntu akulinako empalana gwe victim naye asobola okukikola. So buli muntu mbadde nkyanyonnyola ettuluba. Ne mubaamu n'ababweteerayo ng'ali ku showbiz oba okufuna relevance okukola amawulire abantu bamumanye. Ekyo nakyo mwekiri nga ye yeevaako. Ne mubaamu nga nange nina akatambi kange oba neekubya ebifaananyi byange naye bino bya Faruku mpako ku ssimu yo leka ne beeku bifaananyi mu scrollinga bw'oti osukka nze bye nakugambye okulaba n'ogenda ate mu birala ebiri mu ssimu yange. Omuntu yenna ettuluba lye oliraba nga amaze kunyiiga kikyasobola okukola ng'anyiize awo wali obuzibu. Mulimu omuntu anyiiga n'agamba Faruku mumazi. Ne mubaamu anyiiga n'agamba kankasaasaanye. Ne mubaamu anyiiga n'agamba nja mulemesa n'abaana baanaazaala njagenda mbakwate. Otyo? Buli muntu ne karakita ye. Okitegedde Faruku? So omuntu gw'odeetinga kikulu. Omuntu gw'odeetinga kikulu nnyo. Mulimu abantu Faruku nga ye atya okuswala. Tubangayo basajja baweeredde baana bawala mpaka ku university omuwala n'amuyiwa n'agamba ebyo nze mbivuddeko. Tulabangayo omuntu agenda ku buko n'abanja ebintu byawe yanjulamu omukazi. Tobirabangako? Nabirabako. Nabirabako. Mulimu abantu abatya okuswala, mulimu n'omulala n'akitwala iza n'agamba eyo loosi n'afuna omukazi omulala gwe mwennyini gwe watunyumiza wano juzi nti mu America waliwo omuntu yakatwalayo abakazi 5. Yabalumba n'abakuba, yabaleka ne bagenda. Kubanga atya okuswala okuddawo okugamba peza tiketi mpa zino mpa ziri atya n'agamba
ebyo byansi birese kati omuntu gw'odeetinga ono wekiberedde ekikulu era n'obutambi buno gye bufubutuka yes we mubanga mufunyemu obutakkaanya ng'abadde akalina olinga ngamba nti dating omuntu aswala mu public kyotegeeza ago ge gandibadde amazima naddala kuffe abantu abayinayo abantu abatonotono abatumanyi ago ge gandibadde amazima kuba kati kankubuulireko Faruku nze Namayanja senga olunaku lwaleero neekubisa bifaananyi ebyobukunya katugeze n'omwagalwa wange wetutabukamu alowooza ki ng'ate abirina just imagine gwegenda ku social media platforms zange olabe nti nina following ogirabe nti njiina hey ate sigiina mu Uganda wonna njiina ng'osaze ne boda okiwulira ekintu ekyo hey oli asobola okuwulira obusungu munda mutima gwe n'agamba kangende nkiswaze so kikulu nnyo n'ofuna omuntu aswala togenda muntu lwakuba alina ssente ate kankubuulireko Faruku n'omuntu asobola okuba nga aswala naye obusungu bwe bukoma kikulu nakyo gwetulabanga kati ngenda oluli eri obadde ombuuza ku bya Lwasa Lwasa yali musajja wa kitiibwa kankubuulireko nze mama wange abeera Bulenga nze nakula oba akabanga akayiseewo akanene nawuliranga boogera ku Lwasa oyo nti alina abakyala babiri nakiwuliranga buwulizi siri sure nga mpulira bagamba nti omukyalo omwali Bulenga omulala ali Masaka nga Lwasa avuga emmotoka ye eriko ekigambo Lwasa oba oluusi ekigambo tekiriiko naye nga ffenna tumuwa ekitiibwa nga tumuwa ekitiibwa simanyi kiki kyamubagula kutuuka ku sseryo lyalimu naye nga yali wa kitiibwa Lwasa yali wa kitiibwa nnyo nga wookiwulira yali wa kitiibwa nze simanyi kiki kyamubagula kutuuka awo waali sikimanyi yatabuka yafuuka ekintu simanyi kiki kyamubagula kutuuka awo waali kubanga Lwasa okutuuka awo waali bitandika ne Desire abasinga no balowooza bitandika ne Diana nze nalabanga Lwasa beekubisiza ebifaananyi ne Desire bali mu kinaabiro waliwo binene ebiringa ebisweta abantu bye bambala nga bali bazokuse ku makya Desire nga yeetaddemuko katono awo netugamba Lwasa ali ku kina naye netubivaako twagenda okulanga embeera yeeyongera Lwasa atabukirawo watuufu ku Desire awo nze nagenda okutandika okulaba nga Lwasa akola ebintu bino ebyokubeera relevant oba ne showbiz nabiraba ku Desire natandika okukiraba ku Desire awo nze nga munnamawulire nakitandikira ku Desire nga nabeekubya ebifaananyi bali mu kinaabiro bali mu kitanda ate wakola interview n'agamba nti ono mukwano gwange abantu balowooza nti atandikidde wano ku BBS omwana ono nze nayagala nnyo enkola ze bambi yasirika nasiima nnyo nayagala nnyo enkola ze nazisiima nnyo badi chance muli wala naye nayagala nnyo nze enkola ze naye nze waliwe natandikira okulaba ebintu bya Lwasa ebyo sikulimba kyanewuunyisanga na nnyo ngamba oli omuntu agamba nti Lwasa ye muli wa ssente bw'oba ogenzeeyo mugagga akagaba era yeekola ebintu era freedom y'okola ebyo byayagala abawala si be balina obuzibu abamulumba abamutuukirira kuba kati nalabye enjo bakasuse n'ebintu naye tukyali ku kya butambi nti Lwasa wa Lwasa wogendayo suubira akatambi anytime asobola okukwata asobola kati abawala kyekibatwalira because yafunye n'omupya wenze wemba ntunuddemu ndabanga Lwasa si yakwata obutambi buno naye kyaliko omanyi olugero lw'Abaganda lwe bagamba mbu omukalukalu tajja busera kyaliko kwe kusala wagende nakyo aizulwa kyazze okwekaza mu mawulire yenze omanyi abakazi abanoonya mbakolera ekintu ekyo naye nga nkirowooza nti alumwa talumwa Faruku ngenda kuwa ekyokulabirako Desire Luzinda ebifaananyi bye byafuluma bambi nga si yakyeyagalidde naye byakola ki ne bifuluma bwe byamaliriza okufuluma n'afulumya vidiyo ey'ekitone ekiraga nti aizi oba mwabirabye mwe mumanyi vidiyo eno okufuluma nti nina ekitone tukiyita showbiz ewayitawo akabanga Desire n'alokoka naye juzi aba ali mu kuyimba oluyimba olw'okusinza ku kyaki eyo bagiyita faneru n'atulika n'akaaba n'agamba nti yamaze emyaka mingi ng'akaaba buli kiro
embeera yamusukkako naye nga ye yayimba nina ekitone. Njagala okutegeeza abantu ffenna showbiz ne relevance akoma mu maaso ga kamera eno gye ntuddemu. Naye obulamu obwaddala oba owulira ng'ofa oba okaaba era oba olumwa. Nkubuulira amazima kiki ekyamutulisa n'akaaba. Yakaaba kubanga kati obwo bwe bulamu obwaddala buno obwannina ekitone oyo yali showbiz. Showbiz bulamu bukoma wano mu kamera bukoma mu kwekubya bifaananyi ebya Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok n'ewalala. Olinga ngamba nti Lwasa ajja kaaba. Lwasa musajja era wanaaba alumwa tajja kulumwa mu kamera. Nakati kimukosa kubanga njagala kutegeeza anti kati Farouk obuzibu bwe mulowooza nti omuntu alumwa yo yagenda ku street n'agamba mujje mundabe ndi wano nnumwa. Lwasa kyaliwo kwe kutambula nga bwe kizze. Naye ne bino eby'abaana tugoba ono gwe waleetedde kino the repercussions ez'akatambi kano. Kiraga obulumi obuli mu baana. Omwana wo bw'alumwa nange omuzadde oba olumwa. That is true. Nkiddamu. Omwana wo bw'alumwa naawe omuzadde oba oli mu kulumwa. Naye togenda kujja mu kamera ogambe nti bannange ndi mu kulumwa. Togenda kukyogera. Kyova olaba nti Lwasa azannye bulungi nnyo relevance ey'omu kamera yo agizannye bulungi. Awalyoke mu relevance ey'omu kamera. Naye munda mu mutima oba mu bulamu bwe obwa bulijjo obutali bwa kamera simanyi ngeri kijja n'akikolamu. Sikimanyi. Kinaamunyiga. Saagala kugamba nti kinaamunyiga. Naye tutandikire ku ky'abaana banene engeri gye bareactinzeemu. Ezo ze zimu ku effects ebyavudde mu kubeera n'akatambi. Ekikulu Farouk oyinza okuba nga totegera kye nkugamba. Ekigambo kye bayita nude picture oba sex tape kye kintu ekireetera omuntu okwennyikira n'olwala. Waliwo ekika ky'abantu nga talumwa mangu ago. Nyinza okugamba nti Farouk emmotoka ye eri bagibbye n'ogenda mangu ku poliisi n'oginoonya-noonyakawo n'ogivaako we wayita omwezi n'okuba omulanga n'okaaba olwo emmotoka nga lwekuluma. Kaakati okyasobola okujja mu kamera n'ogamba yenze mwe mumanyi nga wano tewali buzibu naye wayitewo akabanga omala n'okirumwa. Teriiyo muntu atalumwa ng'ebyo bimubaddeko. Oluusi n'ababweteerayo bennyini aba anoonya relevance showbiz but with the time amala neyejuso bannakoze kyaki olw'ebyo ebiba bivuddemu mu wasonga olina abaana. Kankubuuza ekibuuzo gwe eyavudde mu America. Mu America siwe wasibuka ebyo bazanya semanya blue movie. Pornography. Yeah. Abo ba porn star batambula ku street n'omulaba nga wuyo porn star. Bazitambula ku street eyo. Toyinza bategeera kubate bayigira. Simanyi sawa. Onsanyusiza nti toyinza kubategeera. Olaba ne porn star ayinza obutabeera free kutambula ku street. Porn star nga mulimu gwe kisinzira ngeri kiji yakiyingiramu. Oba kali katugambe nti mulimu gwe. Farouk kyonna kye kiri oba akatambi go wakatadde oba bakatadde kubanga waliwo akuwalana oba mwagalwawo ye yakatadde oba yabadde blackmail yekiggwera kibi. Kibi era mu long run kijja kukosa. Oba otya. Yes, kubanga tekikoma kugwa obuzibu bw'abantu abasinga. Balowooza nti akatambi kano we kafuluma relevance ekoma kuggwa omuntu victim akalimu. No, egenda mu baana bo, egenda mu bazadde bo, egenda ne mu mikwano gyo. Kankuwa ekyokulabirako Farouk. Singa olunaku lwa leero nta akatambi nenzija ne mu mawulire neneewaana olowooza waliwo kampani endala eyinza okuntwala ng'ate nkyali mu myaka egikola. Bagamba oyo museegwa ebintu bye tetubitegeera. Naye w'okikola omulundi gumu ne kiggwa n'obeera remorseful ku kyo osanga ne bakamawo basobola okuwa second chance. Naye ate kati ye Lwasa tagwa mu tuluba eryaffe ye alina bizinensi ye. Naye lwakuba nti ekikulu ekiri mu byo ye famire. Engeri omwana wo gy'akosebwamu. Gw'oyinza okujja n'ogamba nti mwamumanyi naye omwana
omwana Faruku family wakati wa Faruku lwasenga bakugamba nti omukyalo oli omulaba munange yazaala mutabani wa Lwasa omukulu tumwewuunya nnyo omugoberera n'ogamba ono ye maama wa gundi bambi n'abakyala abo naye babanga baanoba okusinziira ye yabyogera mmanyi nabo balumwa gye bali nkubuulira amazima waliwo eyaŋŋamba nti baata sex tape ye ne maama we pressure nezimukuba yali afudde tayinza maama otayinza butawulira bubi Faruku obwerere bw'omuntu buli soddiya ku muntu oyo obwerere bw'omuntu buli soddiya nnyo ku muntu oyo nkugambye Faruku lwakuba statement yange eri ngenda giddamu nti newoobanga gwokatadde ng'oli mu showbiz oli nange omaliriza newayiteko akabanga nogamba oba ali kukyokaka Faruku tuyinza okuba nga tuli bavubuka naye manya nti waliwo akaseera abaana bano kuula nabo bafune baana bannaabwe bazaale waliwo n'akaseera akabazi kuba buli ekigenda ku internet neweziba interview nga zino neweyaba YouTube tekivaako kaakati awo wenjagalira okutegeereza nti kimala ne kikulya kimala ne kikuluma kimala ne kikuyingira munda ebigambo abantu biboogera byokka abakunenya kuba kati Faruku saagala tulowooze nti akatambi kano oba okafulumiza oba ekefulumiza nga ggwe oba omuntu aba akafulumiza mbu aba akosa oyo gw'owalana no okosezaamu muzadde we abaana be ab'ekika kye so mbadde nsaba gwe obanga olina empalana ku muntu yenna oba mwaba busaasaanya n'okasaasaanya ku muntu gwe ng'olowooza olumya ye olumizaamu ab'ekika kye bonna emikwano nno tulisooka tugireke naye ngende ku famire kuba kati w'obanga oli mukyala nga wazaala omwana mu Lwasa ojja kuwulira bubi kubanga waliwo abakimanyi nti wamuzaalamu omwana bagenda kukubira esimu bakugambe nti bannange omwami waffe wamulabye taata gundi wamulabye nga tulina kyakuddamu tugende waliwo n'obutambi ng'ovudde ku bw'abalwasa waliwo n'obw'abaana abato abaana abato nga bano oli mu sisitimu obadde mu mawulire gano toyina malala toyina maalo toyina ki mamaalo nyinza okuba nga nalina nalabye omwana nga ali ku bintu ebyabakulu abaana bano lwaki temwogerako nabo obategedde nali njogeddeko nabo okusingira ddala omuwala oyo naye kimukosa ate oyo kiina mukosa nnyo kiina mukosa nnyo kuba akyali muto kiina mukosa nnyo kuba akyali muto nali njogeddeko naye ne mugamba tudda mukola interview yonna era njagala okutegeeza abantu ffenna nange nga mwendi w'ofunanga obuzibu bwonna nga buswaza toyogera tekyetaagisa kwogera kubanga buli kigambo ky'oyogera abantu bakisengejja ne bakiyozaamu ekirala ne woobanga wandibadde oyogera amazima bo abantu baliwo kwagala byonoonese kyokka ate buli we banaabyozaamu eno gy'okoma okwennyikira nakugambye nti relevance oba showbiz akoma wano mu maaso ga kamera bannange si yenze mmwe mumanyi naye kamera we banaazijjako we onookiwulira so kyembadde nsaba era kyembadde nteesa obutambi temubwekwata omwana ono omuto ye wayogerako naye before nali njogeddeko ko naye nali njogeddeko ko naye nga n'obutambi obwo tebunaba kubeerawo nali njogeddeko ko naye newoomubuuza nga nze siriiwo ajja kugamba omukazi oyo yankubirako ku simu n'omugamba otya yali mbeera nga njagala okumugumya mu mbeera gye yali alimu nga njagala okuyimirira wamu naye nga mukyala munno nga njagala okuyimirira naye nga we wandirabye sisita wo omuto nenjagala okuyimirira wamu naye nze mu ntunula eyange aliko abaana abavubuka balina empalana nnyingi naye byonna gye bitandikira buteekwata katambi oba nkwagala nnyo Faruku oba nkwagala ntya oba bitya tokwata katambi kubanga tomanyi ono gwekutte naye alowooza atya okitegedde Faruku lw'oliyomba nange lw'olimanya biki byenkulowooleza ojja otegeera obutambi omugaso gwabwo lw'oliyomba nange oba nze lwennyomba nawe oba gwe lw'oliyomba n'omwagalwawo abantu boogera nnyo amazima nga waya teziriiko era true character y'omuntu evaayo nnyo ng'anyiize
ojjo mutegeera nti y'omuntu oyo yennyini mwekwatakwata obutambi n'abutereka lw'otegeera lw'omanya nti asonyiwa mangu, w'omanya nti yeesonyiwa mangu, w'emanya nti awoolera, byonna bivaayo ng'amaze kuvaako. Kati obutagenda mu katemba oyo tokwata katambi, okavaako buvi tokakwata, tokwata katambi. Oba oli mukulu oba oli muto kikosa kyekimu, naye ate gwe omuto kikukosa nnyo kubanga ogenda okula nga tumanyi nti olinayo akatambiko, twakulaba enkola zo, okula nako tokakwata. Naye teweerabira nti waliwo ne bye bibakoledde nga erinnya lyo yalizimbiddemu ebyo era ng'ali essaawa zino serebu. Bakulimba Faruku, obulamu bwa showbiz bukoma mu kamera eno. Nakugambye Desire Luzinda yatulika n'akaaba ng'ali ku kituuti kya church naye nga ye yayimba nina ekitone. Singa yali ali bulungi nga ddala kituufu byankola erinnya kituufu byakola, lwaki yatulika n'akaaba? Kitegeeza nti emotions zaterekedde emyaka gino gyonna givuddeyo wali ku kituuti kya church. Lwakuba obuzibu Faruku tofuna bantu kwogerako nabo nga totaddeewo kamera. Yogerako n'omuntu nga tewali kamera, tewali muzindalo, tolina simu. Omuntu ajja kukubuulira engeri gy'alumwamu. Ba celebrities bangi abali lonely, balina ebizibu ebibalya ku mutima naye tewali abategeera kubanga balina following ennene. Agamba newe naagenda ew'omusumba oba faather oba sheeki munnyonnyolemu taatye nnyo. Anagamba nzenze na obwe buzibu abantu ab'ettutumu bwe basanga kubulwani gwayogerako naye olwa following gy'alina ey'amaanyi naye nga nabo bantu balumwa kubanze waliwo bendabye nga ye bwa serebu yabujjamu ebyo era ng'essaawa zinaakulaga nti alyoke Faruku kamera awo okubeera oke tekiri mu bifaananyi, tekiri mu kamera, tekiri mu video, kiri mu day to day life. Ne wooba akatambi nga guwa keekwata n'okatta ng'onoonya kubeera celebrity, waliwo ekituuka ne kinyiga n'ogamba oba nakola kyaki. Gwe Faruku totegeera kintu ki kye bayita akatambi ak'obuseegu. Bantu kulaba bwereere bwo ne bakutunuulira n'obala era nze buli muntu ayise mu mbeera eyo nyimirira wamu naawe. Kuba abantu abasinga percentage esinga bambi abantu babifulumya lwakubanga babalinako empalana. Abasinga abantu babifulumya kubanga abantu abo babalinako empalana. Obwerere obutambuliza wano ku naye kitegeeza kibi nnyo, si kirungi. Era nandisabye gwasaasaanya akatambi k'omuntu omulala naddala first hand information gwalina first hand information katugeze Faruku naye nfuna akatambiko nga nze nkalina katugeze nze nakkakwata nga sinnakasaasaanya nina okulowooza nnyo ku maama wo ku baganda bo ne ku lunyiriro lwonna. Naawe basisita bo gwakasaasaanya basisita bo singa abadde sisita wo wekirowoozeeko. Omuntu waabanga awoolera obanga abonereza teyeetunulamu ekyoli asaasaanya nyinza obutakitunulamu kubanga ye afa ku kimu kusaasaanya, kubonereza, kulabisa, kambiweeyo katubirabe. Leta sente. Mulimu n'aba blackmail naddala kati nga ab'ekitiibwa kati nga Lwasa waali. Bambi nze ninamu n'ekirowoozo nti ababukwata babeera bamwagalamu ssente n'agamba sijja zibawa mu bute okusinziira ku mbeera ze nga bwe nziraba. Oli n'abutana ono n'alowooza nti anaamulumya kituufu oba omulumya lwakuba nti Lwasa embeera ze tezibreakinga nnyo down mu kamera. Omuntu akivaamu atya, omuntu akivuddemu atya, woba oŋŋamba nti kale kyazze bantadde akatambi Faruku waabwe mbadde simanyi oli atadde akatambi kange olwo nnyamba kuba waliwo ne bebatadde kati abali ku pisito ssaawa zino leeta ssente yinze nkubuulira Priscila nkubuulira bw'otaleeta ssente leero nkuta biki akivuddemu atya. Nze ninamu ekirowoozo nti w'obanga omuntu no tannakasaasaanya nga mukyali mu blackmail osobola okweripootinga ku poliisi ne bamusamoninga. Ninamu ekirowoozo bwe kityo bwe mubanga okyali mu blackmail kubanga ojokenda mu maaso ng'omuwa ssente zijja kuggwako yalawuliwe zinaamukuba nga ajja ng'agamba ndaba nina obutambi bwono kamutiisetiise weewole osange nga n'ebintu byo byonna obitunze weeripootinge ku poliisi nnyonnyola nga we byajja bamusamoninge. Poliisi weeremererwa okukikwasaganya kubanga jjukira nti nabo oluusi abapoliisi bagulibwa. Ono
aku blackmailing ayinza okugula omusango ogwo oba ne yagulira nawayo sente police wekirema ku police kaleke kagende mu public kubanga ne wolisigala ng'oziwaayo era luli balimu kajja genda mu public gye kiggwera omuntu kasita atandika okukola blackmail era abajja kateeka mu public kijja kuluma nnyo ng'owaddeyo sente ate ne mu public kagende awo osigaza sente zo public n'ekimanya ekyo ne kigenda lumu ne kiggwa yes so bonna abali eyo oli waba yakwata nodes ng'ali mu ku blackmailinga kubanga mulimu ku abalina nodes mwe n'abaagalwa bamwe naye nga mwagalwa otali mu ku blackmailinga era nga tekulinaku buzibu nga bifaananyi bye mwe mulina naye nga tewuli kyamaanyi kimayi waliwo nakwata nga akatambiko nagamba no Priscila ngenda kukata mpozi ngozze tulabe obamanya abo nti nzija nisooke neegatte naawe era nze ndowooza tokikkiriza akola bwatyo nagamba Priscila akatambi nakusampulingako nagamba no Priscila kiggwa singa ojja yitayo nze ndowooza nti tokkiriza kuyitayo kubanga osobola n'okuyitayo n'ayongera okukwata akalala era osobola n'okuyitayo ako kennyini ke yakulaze n'akata omuntu akola blackmail taba nnyo na kisa kingi ate takoma blackmail talina mulundi gumu nti kati bweyampadde obukadde 10 nabivuddeko obukadde 10 buno obunaggwawo ng'amagezi gamuweereza nti genda oyiye ekirala ebifo ebikwatibwamu obutambi buno bwana ba blackmailer abantu tubabuuse ebifo ziba hoteri buba maka kijja kitya muntu mugambe jakola iti ekyo kigwe saagala mubeere mu bunkenge Faruku woyegalanga omuntu ekirowoozo ne kikugamba nti omuntu ono alikukwata akatambi muleke kubanga communication yesinga obunene eri mu mitima gyaffe eri mu mutima gwo ebyo nze saagala bulamu bwa bunkenke Faruku mutya jako etaala wembanga Faruku ntuuse ku seeryo mba nja kuleka awe relationship mba njivaamu yes lwaki obeera ku bunkenke jako etaala tontwala wano tonkola biki eyo relationship ekuwuliza bwetyo giveemu tewaliiwo kifo kyankalakkalira nti awe bakwatira akatambi waka bakakwatirawo hotel bakakwatirawo picnic bakakwatirawo ye wonna wayagadde otega kamera bakakwatirawo wekengeranga omuntu muleke omwoyo gwoba omuntu ow'omunda wakugambanga nti Namayanja oyo alinkwata akatambi nkyawa mutiddemu muleke kubanga omwoyo omuntu ow'omunda yayogera ekituufu ekyamazima talimba no instincts tezirimba Faruku tubeerangako Faruku ng'otambula omutima ne gugamba naye akafo kali mulabika mulimu ababbi enkya kwera ku mawulire nakugamba mune wali eri battiddewo abantu tokiwuliranko instincts tezirimba woofunangamu ekirowoozo oba n'otya n'olowooza nti alina ekinene nnyo kyagenda okukola ng'omutima gwo gukuwooninga buli kadde kiveeko kubanga omutima gwo yeggwe yennyini tugende ku percentage y'abantu abakwata obutambi buno bakazi basajja tusooke tutegeere nti omulimu guno gukoleddwa bantu bano be bakyasinza okukwata be babeera interested mu bintu bino naddala bino biva mu bino ebya love bino ebya blackmail oyo blackmail oyo omukamba oyo nja kutwala mu mawulire baani abali mu mulimu ogwo basajja bakazi amazima go gali nti basajja be basinga okikola ekyo abakazi n'abasajja bonna bakwata obutambi naye abasajja be basinga okukola omulimu ogwo gwa blackmail kubanga bambi njagala okutegeeza Faruku obutambi bw'abakazi buswaza nnyo okusinga to bw'abasajja omukazi aswala ebitundu 9 mu 5 omusajja n'aswalanga 8 kubanga omukyala ateekeddwa kuba wakitiibwa ateekeddwa kuba wakitiibwa so abasinga okukwata baki basajja weewaawo nga mulimu n'abakazi abakwata naye abasajja bano omukazi akwata atya akatambi akakwata okusinziira ku musajja kigwayagala ayinza okubanga mugagga nga baagala muzannya katemba bafune ssente obanga balina kye baagala omwesasulizaako webaba nga balina kye baagala omwesasulizaako ono nannyini kwegatta naawe asobola okakwata omulala n'asaasaanya kubanga jjukira nti temubaamu feesi naye ng'ate abasajja babukwata nnyo mu ngeri y'okutiimideti ng'abakazi aleme kuvaako oba oluusi n'okumufunamu akasente waaba alina oluusi abamu bafumbo nja kubiwa bbaawo bwe bityo bingi abamu bali mu bifo eby'amaanyi nja bisasaanya kampani y'ebitegere bakugobe kugamba n'obeerawo ng'omuliisa akasente bwe bityo
So kitegeeza nti buli omu ali victim w'ekintu kino. Buli muntu tulina kukola tutya kubanga tokwata katambi victim tukole tutya nze omukazi owange oba omukyala oba omuntu musanze sitya simutya naye ate kati ye simanyi neyaye eri kuki. mukyala wo weewaka bintu bino biri nnyo mu bantu bano aba relationship bano biri nnyo mu bantu ba relationship. Biri mu bafumbo bawaka. Mu bafumbo bawaka mbadde naaludde okukiraba. Saagala kuwakana nti tebiriiyo naye mu bafumbo mbadde naaludde okukiraba. Biri mu baki? Mu bafumbo omuntu asobola okukasaasanya we muba mwakakwatako ko nga muli mu relationship oba kale ne mu bafumbo gye naye kiri nnyo mu relationship si zino omwo mwekisinga. Biri mu batambuze? Mu bantu bano abali kyali mu byokwedeetinga mwe bisingira ddala. Kubanga oli mukekwata nga mukyamuse muli mu mukwano oguyitiridde baby I will be here missing you nga nkulabako bwenti bwe bityo. Nina omusajja gwe mmanyi oli akyala mu maka g'abakazi sigamba okukyala visiting okukyalira abazadde asobola okukyala mu maka g'abano mu mwezi guno n'akyala ne mu maka g'abalala mu mwezi oguddako tatya akikola atyo. Ekyo kyekineewuunyisa. Oli mu kukyala yasukka ejina emikolo gino egy'okukyala nze Faruku nakula manyi gino emikolo gy'obuwangwa wogukola omulundi gumu toguddamu okujjako ng'omuntu amaze kufa. Awo kyeva olaba nti omuntu ng'oyo ne waba mugagga nnyo mwesonyiwe taswala naye mmwe abagagga ennyo abo bwe batyo be mwagala kasita nange yantongoza nga mudda ku TikTok nga mweyimbira obuyimba bw'abajja bammwe nze munsobera abawala b'ennaku zino. Soka olinde omusajja buli luvannyuma lwa myezi ng'esatu mumanyi awasa abakyala gwe baagala oyo kubanga abo wakka ssente abapangisiza nno amayumba kayumba kino singa nayina amayumba gagula agawedde n'akuteekamu naye olw'okubanga abapangisiza naye naawe n'ogenda bonange yampangisiziza yantongozza yakutongozza weya beba abantu obabutaswala. Faruku omuntu ataswala ng'akola ekintu ekitwaliramu bazadde bo nga tabatidde oyo nno omugenda nga mpola mpola baganda bange nze ndowooza twandirinzeeko nze siina mulambo gwe mmanyi siina muntu n'omu gwe nalindabye eyali afudde olw'okulindako mu ebyobufumbo. Waliwo omuntu eyali afudde nga ekimusse yaluddewo okufumbirwa oba yabadde yeetegereza amaanyi g'omugongo negesiba amaanyi ag'omugongo negesiba gatya anti n'agira nga teyeegatta ng'oli eyo yali example emu mu bangi bekibaako. Nakiraba nga abantu bakikomplainingako nnyo mbona badde nnemba eyo yali example emu mu bakibaddeko. Yes yali example emu. Omuntu ataswala mugendeko mpola yes ate omuntu ataswala omulaba mu courtship. Abantu ogendereranga nnyo emboozi zaabwe wabaawo ebitonotono ne bitusimattuka aba life coach abo bye bayita red flag. Bikube mu toki. Red flag bwe bubonero bwolabira nti omuntu ono tabe mulungi gyendi nga mukyedeetinga mu courtship omwo omulaba omuntu ono tajja kuba mulungi gyendi bannange. Bubonero nga ki? Emboozi zanyumyanyumya oluusi anyumya emboozi ez'okwewereewera w'omulaba nga mu history ye mulimu ensobi emu gy'olabye nga ye repeatinga osobola okumuleka kubanga Faruku mistake ekolebwa omulundi gumu n'ogibonerera naye waabanga mu history ye oba mu byafaayo bye mulimu ekintu kyagenze nga ddiŋŋana naddala ku bantu ab'enjawulo naawe kisobola okubaako. So oli agamba nti bwagenda njawasa omulala bagende kompola. Yes kubanga Faruku nze nange siba wanjawulo nnyo kwoli aba yagenze naye nenosanga omukazi ng'ate yagamba nze kyesirabyeko tekinnoma byebuyimba bye beeyimbira. Omuntu yandibadde ayogera ekintu ekyo yoona ali mu maka ng'agaluddemu ataayayo eyo nga toyagala gwe oyagala concentratinga kuba nawe ye muntu yandibadde ayogera ekintu ekyo naye gwe bakyakyanga obukyanzi mbu kyesirabyeko tekinnuma kirina kukuluma olwaki kiba tekikuluma kuba mukyala wa lwasi omupya we nabadde njogera naye namuwulidde ng'oyogera yagambye ye Cassandra yagambye ye Cassandra yaliwo Cassandra mugezi kuki omuntu w'obanga gw'oliwo oba nekyoliko mugezi saagala kwogerera Cassandra oyinza okunyiigira but
wotunuulira history ya Lwasa eyo gweoyinza okuvayo n'ogamba nze ndiwo saagala kushiddamu gweotunuulira history ya Lwasa eyo gweoyinza okuvayo n'ogamba nti nze ndiwo tinzaliko nze ndiko nzaaliwo tugenda mu mikolo nzaaliwo olina okukkiriza bagikube oba ng'olina ky'oliko emikolo egyo Kasandra ampagira ye naye nze Katonda abadde akyanyimye okwekaza bwe kutyo kwekaza okwo Katonda abadde akyakunnyimye Katonda abadde ekikulu n'ekirala obuzibu bwange bwe nina nze neematira nnyo olabika mabakola mmwe mutuwa obuzibu the principles zino eno ze neeteekako zirina engeri gye zinemesezza ebintu bingi so mulimu abakyala abatalina principles atambulirako oluusi aba nazo naye embeera y'okunoonya akasente kano negamba yewa n'atalafiya naye mwe mweyita ki mwe bagundi kikula kyange oba kikula kyaffe kiba kikula kya muntu ng'ebintu ebiswazaswaza ebyo teyandibyagadde nze atuba Faruuko omuntu n'okuneesomerako ennyo kinkosa newaba nga yeesoma kituufu kinkosa newaba nga yeesoma kituufu kubanga nze Faruuko njagala ebyange naawe bigwe nzire ku birala naawe odde ku birala ate bano bantikula container simanyi baby ntikula container naye esomaawo simanyi nze jeno simanyi nze gundi biki oyo waddemba okwesoma naye omutima gwange bwe gukundabulako nga nkuleka kyekiri kinayogeddeko wali instinct zange kasitazindabula ku ggwe nga nze nkuleka nkuvaako saagala nnyo okweyongerayo wala mu ate toyagala gwobaddeko naye n'atandika ate okwogera ennyo oyo Priscila mumanyi ali bwati mumanyi talina kyagamba namumala kituufu oyinza okuba nga wammala naye relationship yange nawe tekaali kalango gwe okugamba nti wammala si kipya naye olwa embeera zange ez'obuntu genda ommalire eyo kubanga nange mba nanaaba nti olw'okuba nga ayogera nnyo ku ssente ze zi-attractinze ebintu bingi zi-attractinga abantu bangi abazinoonya naye abazinoonya bakategole ki nga mmwe temuliimu anti nze ntya kati example namala dde okufuna eya muganda wange omwogeredde nnyo nange we najja tonjogerere ngodduka nga nkutunuulira okitegedde muganda wange wamwogerera tukola omulimu gwe gumu okitegedde asirisa alumiddwa ng'ate nange neereeta teweereeta nga ngamba wayogerera muganda wange so zireeta kategole y'abantu ki ssente za Lwasa zireeta abazinoonya ate bazinoonya nga tebeeguya beevaako mitima gyakaluba kyekyo mitima gyakaluba be bayingire ewa Lwasa kati mitima gyakaluba sisinkanye mitima gwakaluba Lwasa omutima gwe tegukalubangako takalubanga kibambi kyagala nnyo okuddamu ebibuuzo ebisesa mu mawulire naye nze tandabikira ng'omutima gwakaluba kubanga kyo kimala gwogera kiri just funny naye abamulyango zizende ba mitima gyakaluba kati agume ayina kufuna muntu omwe amutegeera ate ng'omuntu oyo ayinza asobola okuba nga takyamufunye mwebale nnyo mwebaddala tubadde ne Priscila Namayanja bw'atyo bw'abeera ng'ayogerayogeramu ebigambo bye bwe bityo bwe biri naye nze kyentegeddemu banaye dating omuntu gw'otegeera va ku kinfunire aswala funa omuntu aswala bakinfunira simanyi buli woba ne ssente baba yaye babeerawo bamitima gyakaluba bw'oteekawo sente ndi mugaga weegundi bo bajja kujja nga ye tatyanga n'akatambi akakwata n'akakuwa n'abo okitegeera so mwegendereze bwetyo bwe tubadde Yvonne simanyi ba Yvonne abo bane muli baana bato ebintu bino bikambwe bijja bagira tebivaayo ku online okwo n'abazzukulu babifune naye webale kwekuuma amawulire kubanga Faruuko amawulire sigeekuumye naye Katonda asaasidde busaasizi teriyo kigambo kwekuuma amawulire tosobola ekigambo kye bayita okwekuuma amawulire anytime naye Katonda azza bibye all the time azza bibye Katonda akuyamba buyambi azza bibye all the time kuba wali wabagamba ekyo Priscila nja kifuna waliyo ebigambo bingi ebiri mu bantu
naye Katonda agenda n'amala n'abantu banja kifuna abantu asanga abantu asa banja kifuna nenkikwatako Katonda abatu asanga okay mwebale nnyo mwebaddala tukwatagane next time.